bw'abadde aggalawo Ekisaakaate kino, Kataha Museveni agambye nti eggwanga libadde lyolekedde akaseera akazibu nga tewali asomesa migigi mito buwangwa bwabwe. To a great extent, the loss of one's cultural roots is also the loss of one's identity. Before you are a Ugandan, you are first a Muganda, a Mutoro, a Acholi, a Nyankore, and so on and so forth. Mukyala Museveni ayagala gavumenti ekwatizeeko Nabagereka okwongera okutumbula Ekisaakaate kino nti kubanga ly'essuubi lyokka eggwanga mwe ligenda okuyita okukomyawo obuwangwa n'ennono. We must therefore be very grateful to the Nabagereka of Uganda for the very solid contribution she has made to begin to close the obvious gap in the development of our people's psyche. The issue of identity is essential for a healthy psychological state of mind of an individual because it contributes a great deal to personal self-esteem. Kataha alowooza nti mu kiseera kino ng'empisa engwira zongedde okusensera eggwanga naddala mu baana abato, enteekateeka zino zeetaagisa nnyo okuviira ddala wansi. The people most influenced by these foreign lifestyles are of course the children and the young adults. This is because in most cases it is no longer possible for the family unit to include the grandparents and other old relatives who used to be part of the traditional Ugandan family unit. Ye Nabagereka Sylvia Najinda ayogedde ku kusoomozebwa Ekisaakaate kino kwe kiyiseemu. Owasooka abantu nga balowooza nti Ekisaakaate ky'abawala bokka naye nga babawala n'abalenzi era nga bebulabya abalenzi ndoza ne basize n'okuwangula ebirabo bafunye ebirabo bingi ddala. Era asoomozezza abazadde obutasuulirira buvunaanyizibwa bwabwe ku baana wadde nga bayiseeko mu Kisaakaate. So nolwekyo abazadde twogere n'abaana tufune enjogera gye tusobola okwogera nabo basobole okutubuulira ebizibu byabwe tusobole naffe okuba nti tubalabirira. Ekisaakaate kino eky'omulundi ogw'omwenda kyetabiddwamu abaana abasoba mu 3 okuviira ddala ku myaka 3 n'ekitundu okutuuka ku 18. Abaana bano bagunjuddwa mu bintu eby'enjawulo omuli empisa, obuwangwa, emirimu, obuyonjo n'ebirala era nga bamaze ssabbiiti 2 ku ssomero lya St. Lawrence Crown City mu Mpigi District. Mu ngeri y'emu era ey'okubasiibula bagabuddwa ekijjulo n'abagenyi abakulu. Dini Lobo wa Sava, NTV ku ssaawa.